Agulumizibwe ab'ekitiibwa Mukama era kana kitaffe ataggwaawo. Bw'atuwadde omukisa nate omulala okusinkana naawe mukwano gwange, muganda wange, mwannyinaze, okuyita mayengo mu camp meeting eno nga twongera okutunuulira okunyweza obulamu obw'omwoyo n'ebyenfuna mu maka. Mukama atukoze bulungi, bwe twawunzikidde twabadde tumaze tuyinza kunyweza tutya obulamu bw'abaana baffe. Nate olwaleero olw'eddakiika z'amayengo zidduka nnyo, njagala tutunuulire miziziko ki egyekise mu kkubo lyaffe mu kunyweza obulamu obw'omwoyo mu maka. Tuyinza kugivuunuka tutya nagyo? Nsaba Mukama atuwe ekisa, ampe ekisa, nze naawe nga tuyiga leero tubeeko bye tutunuulira ebiyinza okutuyamba, ebiyinza okutubeera, bye tuyinza okwongera okwekenneenya mu lutalo olw'okunyweza eby'omwoyo n'ebyenfuna mu maka. Mukama atuwe ekisa. Katusabe. Jangu mwoyo w'amagezi, jangu mwoyo w'okumanya, jangu mwoyo w'okutegeera. Koma ku bwongo bwange, koma ku mimwa gyange, koma ku magezi gange. Bwe naaba nga njiga ne mukwano gwange wonna gy'asinzira okuwuliriza n'okulaba ebigambo bino, tukwatibweko era tuzimbibwe olw'okutereeza amaka, kubanga ago mweyagala okuyita okufuna abasika obulamu obutaggwaawo. Tuyigirize tugegadde Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekitabo ky'amateeka essuula ya 6 tugenda kutunuulira olunyiri olw'okuna okutuuka ku lw'omunaana. Ebigambo bino kirowoozebwa nti byawandiikibwa Musa. Musa yabigamba abaana ba Isirayiri, yabitegeeza n'abigabana nabo bwe yali nga abateekateeka olw'okuyingira mu nsi ensuubize. Nina okukkiriza mukwano gwange naye muganda wange ali ku mayengo atulaba era awuliza nti ekiseera kye tulimu tekyawukana na kiseera abaana ba Isirayiri kye baalimu Musa we yabagambira ebigambo bino. Eno y'ensonga lwaki Omwoyo wa Katonda ng'alungamya ekkanisa yalowooza nti kya muwendo nnyo mu kiseera ekifaana bwe kiti nze naawe tulowooze ku ngeri gye tuyinza okunywezaamu obulamu obw'omwoyo obw'amaka weewaawo n'ebyenfuna. Musa nga Mukama amulungamya yagamba abaana ba Isirayiri mu lunya olusooka nti kale kino kye kiragiro, amateeka n'emisango Mukama Katonda bye yalagira okubayigiriza mulyokke mbikole mu nsi gye musomokera okugigendamu okugirya. Bino biragiro, mateeka byaba nsonga enkulu ze baali balina okussaako omulaka nga bayeteekateeka okuyingira ensi Mukama gye yali abasuubiza. Nze naawe simanyi, nze kino kyemmanyi, nze neemanyi nti wano nkooyeewo. Era singa Mukama asobola okunsaasira kwe kujja enkya tugende, oba sinakindi kwe kumpummuza mpone entalo n'emirerembe egiri mu nsi muno ebinyiga n'ebikosa obulamu bwana w'omuntu. Naye nga sinaba okugenda, naye nga tunava wano nga twenjagala okugenda mu nsi eri, bino Mukama byandagira, bino Mukama byansuubiramu okubikola. Naddala njakyagala okunyweza ensonga ekwata ku ngeri gye tuyinza okunywezaamu obulamu obw'omwoyo obw'abaana baffe. Agamba bw'ati, olunya olwokuna agamba, Musa yagamba abantu bano nti wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Bassebo, mukwano gwange ggwe andaba naawe mwannyinaze ampuliriza, Katonda waffe ali omu. Enjogera y'abavubuka ega nti bakulya ebinusu, tiwaliyo Katonda omulala.
Katonda waigutusinza, Katonda yatonda eggulu n'ensi ali omu. Bw'aba ali omu yekka yalina engeri gye tuyinza okutambuzaamu obulamu bwaffe. Yalina byansuubiramu, yalina byakusuubiramu ng'oyagala okuba n'emirembe, ng'oyagala okuba n'obulamu obulungi mu byonna. Bino biseeko omulaka. Agamba nti era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Mu lugendo luno olw'okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo, okunyweza obulamu bwange obw'omwoyo kinkakatako, nsuubirwa, ŋŋwanidde okwagala Katonda Mukama Katonda wange n'omutima gwange gwonna n'emmeeme yange yonna n'obulamu bwange bwonna. Gye twatandika twalaba Gaayo nti newankubadde yalina ke yeekoleddewo naye yali ayagala Katonda n'obulamu bwe bwonna. Kyensonga lwaki yakkiriza amaka ge n'agaggulawo eri obuweereza. N'atayaniriza bwaniriza Papa olw'egyekka n'ekkanisa yonna n'agiyingiza mu maka ge. Mukama ansaasire, Mukama ampe ekisa, ekkanisa nyinza obutayingizamu baaluganda n'ekkanisa ebeere mu bulamu bwange. Mulamu bwange nga Pawulo bw'agamba nti emitima gyammwe yeekaalu ya Katonda Omwoyo Omutukuvu mwatuula, Katonda ekkanisa ya Katonda ebeere mu bulamu maka gange. Kino njinza kikola ntya? Nga njagala Mukama Katonda wange n'omutima gwange gwonna n'emmeeme yange yonna n'okukola kwange kwonna, agambe n'amaanyi go gonna. Bwe naakola ekyo ebiddako bijja kubeera byangu. Singa okola ekyo muganda wange naye mwannyinaze, ebiddako tebiira bizibu. Agamba olw'omukaaga nti era ebigambo bino byenkulagira leero binaabanga ku mutima gwo. Ekigambo kya Katonda kirina kubeera munda mu mutima gwange. Ekizibu kye tulina leero nti abantu bangi Bayibuli tukwata kugifunamu, tunoonyayo nnyiriri ezo ezitukolera. Era buli lwe njibuulira bwe nti nnakunzika nga Oluganda balina kuleeta ssente ku bigere by'omutume. Y'embeera eriwo. Naye Mukama agamba nti nga tweteekateeka okuva mu nsi eno, gwe nange awuliriza naawe alaba, buvunaanyizibwa bwaffe okuddira ekigambo kya Katonda kino tukiggye mu biwandiiko kifuuke kitundu ku bulamu bwange. Kye kiba kifuga amakubo gange. Wazabbuli agamba nti ekigambo kyetabaaza era ebigere byange n'omusana eri amakubo gange. Kye kiruŋŋamya gye mpita, kye kiruŋŋamya bye nkola, kye kiruŋŋamya bye ntambulira. Ekigambo kya Katonda tuteekwa kitusitula okukituusa ku ddaala eryo bwe tunaaba nga tunanyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo. Agambye nti era ebigambo bino byenkulagira binaabanga ku mutima gwo, naye si ku mutima gwo gwokka, tibireme kubeera mu bulamu bwo, tibireme kubeera mu bulamu bwange nzekka. Olw'omusanvu agamba nti era onoonyiikiranga okuyigiriza abaana bo. Abaana baffe bateekwa okuyigirizibwa ekigambo kya Katonda. Twakyogeddeko mu kyokwiga kyayise, naye nyongera kinyweza wano nti Katonda ansuubira, Katonda akusuubira. Ekigambo kino nga kimaze okufuuka ekitundu ku bulamu bwange, nga kimaze okufuuka ekitundu ku bulamu bwo, kiyigiriza abaana bo, kive mu mutima gwo, si kubasomera busomezi byotokola bye sikola. Bw'agambanga nti tobanga na bakatonda balala wendi, ddala nga sinaayo Katonda mulala. Bw'ataano tayogera kuzimba bifaananyi n'ebirala bye twalabe bali bye baakayaniranga, naye ayogera obutaba na kintu kirala ekiyingirawo wakati wange ne Katonda. Mu lugendo lw'okunyweza eby'omwoyo, Katonda ayagala tumusinze ye yekka. Kyavudde atandika nanga nti Kama Katonda ffe ali omu, tagattibwako kirala kyonna. Bw'abanga ye Katonda tumusinze, tusinze ye yekka. Ne mu kumusinza ate ebigambo by'atugamba tubikwate bibeere kitundu mu bulamu bwaffe, tubiwandiike ku mitima gyaffe. Kyava agamba nabbi n'awandiika nti olutuuka oluvannyuma lw'ebyo, amateeka gammwe ndiwandiika amateeka gange mu mitima gyammwe. Ayagala gawandiikibwe mu mitima, gafuuke ekitundu ku bulamu bwange, gakife ekitundu ku magezi gange. Naye agambye nga tumaze okukola ekyo, agamba bw'ati, agambye nti
era onoonyikiranga okuyigiriza abaana bo. Si nze nzekka, tulina obuzibu leero eri abazadde abalowooza nti obutuukirivu bwe bugenda kuyamba abaana be, abaana ne basitambulanga bwe baagala. Twakonye ku Yobu, naye Yobu yakifuula tteeka nti abaana be baagendanga ne basanyuka ne balya ne bakola batya, buli nkya yakeeranga n'awaayo ssaddaaka ku lwabwe. Teyaziwangayo nga bali eri beesologana, yabayitanga n'ayogera nabo n'abayigiriza, n'awaayo okwenenya ku lwabwe, n'abasomesa okwenenyanga okuva nga bato paka. Biyigiriza abaana bo. Tulina obuzibu leero eri abantu abali mu kanisa ng'abaana tubayigiriza, ng'otambula n'ogenda ku sabbiiti n'ogenda okusinza n'obaleka. Abalala tukwata, tulina n'embavu n'obakwata n'obateeka mu mmotoka n'omutwala ku ssomero n'omusuula eyo. Omuyigiriza ki ekyo? N'okomawo kubanga okooye, maama n'alwanako agambe nti tusabe. Noga basabise, nze nkooye. Katuyigiriza ki ekyo? Kitegeeza omuntu bw'akoowa waddembe okwebaka oba okusaba kunajja oluvannyuma. Yigiriza abaana bo okutya okusinza Katonda. Bayigirize nti sabbiiti lunaku lwa Katonda olutukuvu, lutigwana okusibwamu ekitiibwa. Bayigirize nti emibiri gyabwe yeekaalu ya Katonda. Ekyo kigambo kyabwe kiyigiriza. Onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo. Era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo. Tubyogereko nga tutudde mayumba gaffe. Totuula mu mayumba kwatali mooti. Abaami kulaba mupiira, bamaama kulaba soap. Nigeria waliwo buno bwa Telemundo simanyi byantwala tugende ebyo balaba. Nedda nga tutudde mu nnyumba, we need to find time, twetaaga okufuna obudde tutuule n'abaana baffe twogere ku kigambo kya Katonda. Tuyige Katonda kino kyatugamba, kino kyatusuubiramu. Onoobyogerangako ng'otudde mu nnyumba yo. Mboozi ki ezinyumizwa mu maka go, mukwano gwange gwe? Biki bye mwogerako ng'otudde n'abaana bo? By the way, do you find time to sit with them? Agambye nti onoonyikiranga okubiyigiriza abaana, bayigirize. Byogerengako ng'otudde mu nnyumba yo. Era bw'onootambulanga mu kkubo, ng'otambula mu kkubo, otambula n'abaana bano, tonyumya mboozi ndala, tonyumya Man U, Arsenal, Liverpool n'ebirala, tonyumya Nuupu, NRM na birala. Nyumya ebigambo bya Katonda. Nyiikiro bayigirize ekigambo kya Katonda ng'otambula nabo. Bw'onootambulanga, tambulanga ng'oyogera ku kigambo kya Katonda. Yigiriza abaana nti Omukristaayo wonna w'abeera, abeera mikono gya Katonda. Neebaza Katonda olw'omusajja ayitibwa Yakobo. Newankubadde awala byagaana, naye mu kutraininga n'okuyigiriza Yusufu yamuyigiriza okumanya Katonda. Neyamuyigiriza nti wonna w'obeera, oba ng'olya, oba ng'onywa, oba waliwo abantu, oba tebaliiwo, obeera mu maaso ga Katonda. Kino kye kyayamba Yusufu ng'ali mu nnyumba ya Potifali omukazi ng'amusazeeko ng'enjogera avuka bw'egamba, nga basigaddemu bw'ababiri. Omukazi asaba, aleese manifesto ye, aleese programu ye, amugamba nti alo, wait a minute, lindako katono, ebyonyumyako nze gwonyumyako siri wa bulijjo. Nasa violence y'eggulu. Wano wendi siri ku bwange nzekka. Nyinza ntya okwonoona okwenkanidde awo? Gwe toli mukazi wange, oli muka Pontifali, era Pontifali yampa obuvunaanyizibwa ku birala byonna, ne gwe teyakumpaako obuvunaanyizibwa. Kale ne bwe kwandibadde ng'ebikemo binkutte, ne nyinza ntya okwonoona mu maaso ga Katonda? Yali ludda wa Katonda? Katonda ataamuganya, ataaziyiza baganda be kumutunda Misiri. Twalaba luli nti Gayo atuyigiriza ti newankubadde olina ebizibu,
nga bikuzimbyeko akayumba, olina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo, Katonda asigala Katonda. Abaana baffe tubayigirize nti Katonda bwe waali abalaba. Era twagambanga nti kale maama Mukama akulaba emisana n'ekiro. Katonda atulaba emisana n'ekiro. Abaana bayigirize, bw'onootambulanga tambulanga ng'obajjukiza. Bw'onootambulanga mu kkubo era bw'onoogalamiranga nga tonnagalamira, bayitegeeze nti Katonda abakuume. Basiibule nga bagenda okwebaka, bagambe nti may God bless you. Mukama akuwa omukisa nga weebake, akwebase bulungi. Kubanga bakyali bato kabakimanye ti Mukama yatukuuma okuyita mu kiro. Bw'onoogolokokanga nga tonnaba kwebaka basabise, ne bw'ogolokoka basabise, yogera nabo, muyige ekigambo kya Katonda. Ngenda balaga Miziziko gye ngenda okwogerako leero, naye njagadde sooke tutegeeze ekitundu kino. Era onoobisibanga kuba akabonero ku mukono gwo. Nadde noonya amakulu g'ekintu kino kikyategeeza bisiba ng'akabonero ku mukono gwo, nti buli kyenkola kiteekwa okuba akabonero stamp. Buli kyenkola kiteekwa okuba stampu ya Katonda, sitampu y'ekigambo kya Katonda. Buli kyenkola Katonda akikkiriza. Nga sinaba kukola kye ngenda kukola, nga sinateeka mu nkola kye njala kuteeka mu nkola, nina okubuuza kino kiriko omukono gwa Katonda? Ekigambo kya Katonda kikkiriza bwe kityo? Abaana bayigirize bw'otyo. Onoobisiba kwa akabonero ku mukono gwo, era binaabanga mu kyenyi kyo wakati w'amaaso go. Endabikayo by'olaba by'otunuulira birina bifugibwa ekigambo kya Katonda. Emiziziko, amaka Katonda gateekawo bw'atyo gabalibala. Era okuyita mu maka tusuubira okunyweza okukkiriza kwaffe, okusiiga abaana baffe. Ebyembi amaka mangi leero gasinkana okusoomooza okutuukiriza ekiruubirirwa kino. Gasinkana emiziziko. Emiziziko ngiremesezza abantu bangi okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'ekizadde. Miziziko ki? Waliwo obumenyi bw'amateeka, waliwo ebiragalalagala, waliwo omwenge, waliwo embuto, waliwo ebisiyaga, waliwo pornography, ebifaananyi by'obuseegu, waliwo n'okutulugunyizibwa. N'ebyo si bye njagala. Waliwo ensi ya leero etadde emiziziko emirala mingi, oluusi etalaba mangu, naye nga gifuuse emiziziko egiyinza otulemesa okutuukiriza Katonda kyagala tutuukirize. Olwaleero njagala kwogera ku miziziko esatu egitomesezza amaka okubeera n'obulamu obulungi. 1. Muziziko ogusooka, too busy with life. Abantu tebakyalina budde, ate tukyenyumiririzaamu n'okukyenyumiririzaamu. Abantu tutalina obulamu obudduka emisinde buzibu, tulina okugoba essente, tulina okugoba ebyobulamu. Abantu maka mangi tulina obuzibu leero nti maama ne taata bakola, era bagezaako okunyweza emirimu gyabwe. Olwokyo olw'okukola kwabwe tuliddwa obudde obusobola okuyamba n'okuyigiriza abaana baffe n'okubabeererawo. Tulowooza nti okubabeerawo kwaffe tujja babeerawo nga tubasasulira fiizi, tubagulidde engoye ennungi, obudde tufuna batwala ku biiki, abalina ssente zibatwala ku biiki okusanyuka n'okucakala. No, bagulira bya bbeeyi kubanga buli omu n'omugulira essimu. Bino byabaawo nabyo. Omwami n'omukyala baalina abaana babiri, omulenzi n'omuwala. Baali ba executives ku mirimu gye baali bakola, ng'obudde babeera na butono obw'abaana. Awaka waliwo abakozi abakola, waliwo asiimuula, waliwo ayoza, waliwo afumba. Abaana bano buli omu yalina ekisenge kye era nga kirimu buli kimu. Olw'okuba abazadde tebaagala kubatawaanya na kubasumbuwa nga bakola emirimu gyabwe, kye baakola buli mwana baamuteera buli kimu kyayagala mu kisenge kye. Screen ennene luva okwaya, music system ey'akabi, wuuva n'ebirala byonna byinza okulowooza.
kyali kiseera kya Desemba, baali mu luwummula, bakomyewo okuwummula. Waka waliwo abasirikale abakuuma. Abazadde baali bamanyiza abaana nti tebatawaanya. Maama ne taata bakomawo tebaagala ebatawaanya, tebaagala abaana abatawaanye, nabo tebaagala kubatawaanya. Era nawe bajjanga ne bagenda mu kisenge kyabwe. Naye byonna gye biri. Balina TV, balina uva, balina biki, byonna byetaaga bibeerayo. Ekyayinzenga nga kyandibagase yalinga kyaggulo oba ekyemisana. Ekyemisana ng'omukozi avunaanyizibwa okufumba wiiki eyo afumba emmere n'agiteeka ku tebo nga waliwo ne warmers. Kati alumwa enjala awulira ng'ayagala kulya y'agenda n'akola selfish service. Obulamu batambula bwe butyo. Abaana kumbe baafuna emikwano era baafunanga n'amagezi agatoloka awaka kubanga teri agenda bakyekingako. Checking abazadde gye baakolanga ku baana yali nyangu nnyo, eri simple. Kasita awulira music ng'akona mu ruumu y'omwana, omwana waali. Olwali olwo ne bakomawo ne balowooza nti abaana we bali kubanga buli kisenge kya mwana music yali kwali. Ne bagenda ne bayingira mu kyabwe, tebamanyi oba abaana balya oba tebalya kubanga alumwa enjala yagenda n'ayabaga. Olw'okuba kyali kiseera kya Desemba, ababbi baali bayingidde nga bangi. Omwami n'alagira omusirikale ti buli kiramu kyonna ky'olaba kyekulubesa ku kikomera kuba okusasula kwange. Ziba teziri busa, ssaawa ziyingidde 3 n'ekigwamu zolekera 4, abaana ne bakomawo naye tebaagala konkona. Kati omwana mulenzi n'agamba omuwala nti nze omuwala gw'oba osookayo. Omuwala n'alinnya ekikomera ku geeti waggulu, abakka munda, omusirikale n'amulaba. Omusirikale teyamanya nti mwana wa waka yalinnya ekikomera kubanga obwonge bwamugamba mwana wa waka yandikonkonye tumuggulira. Kaakati kyava amulinda n'ateera bulungi, n'alyoka amuwa amakerenda 3 ne gamuyitamu n'agwa. Omulenzi bw'awulira ebyasi n'ayotta, teyadda. Omwami ne mukyala we nga bali mu nnyumba baawulira, ne balindako eddakiika ne ziyitawo. Kigambibwa kyava avaayo n'ettooki ennene lumamyo ajja abuuze, afande kiki. Afande neti yagenda mangu kuba mu kutendeka babagamba toyanguirwa ku kutuuka wali scene, wayinza okuba ali wabweru ayinza naawe okukwasa. N'asigala mu kava ze. Ono bwe yavaayo yamugjayo, kyamugamba nti waddewo omubbi abadde alinnya, mukubye alabika agudde omulambo we guli. Omwami kyava akisembera n'ettooki, kyamugya enviiri ku mutwe abasembera bw'ati n'alaba enviiri nga nkole. Genda okusembera nga mwana agudde yeevuunise alwa jiini, kyava yeetegereza ennyo, agenda okukyusa bw'ati nga ye mwana ow'awaka. Akwata omusirikale ettaayi n'amugamba kiki okozesa omwana wange? N'amugamba sinatta mwana wo, nze wangambye nti mwana ali bweru. Bw'aba mwana wo lwaki takonkonye? Okuwumbawumba omwana ye yafa. Omulenzi kyabatwalira ebbanga okumunoonya naye yali abuzeewo. Baali bize, tebalina budde bw'abaana na kubalondoola. Okubeera bize kuleesa ebizibu mu maka, kuleesa obuzibu nti abazadde twetaaga okunoonya, okusala amagezi. Muziziko guno tugulwanyise. Twefuula bize nnyo kulemererwa kulabirira abaana bo na kufuna budde bubayigiriza. Bize, mwandisomi yawandiika nti kigambo kifunze ekitegeeza being under Satan's yoke. Nti buli olowooza n'oga nti oli bize oba ogamba nti ndi wansi w'ekikoligo kya sitaani ansibye. Biki ebireetedde abantu okubeera bize nnyo? Okunoonya ssente n'ebintu by'omu nsi, okunyweza emirimu.
okwongera okuŋŋaanya obugagga tunofuule abaana baffe abasanyufu, okunoonya essente kulera abantu okukwata emirimu mingi abamu nga baagala okufuna ezimala ne babala nga tebalina budde, ava mu guno n'agenda n'akola omulala, okwagala okufuna okumatizibwa. Tufuuse baddu, abazadde abamu tufuuse baddu ba mirimu, tetulina budde bw'abaana, kyetuva amangu ddala nga tannaba na kuva ku mabeere, omukyalo omala okuzaala n'amala amatentivu ya myezi 3 babanga kampuni mwakola mugimuwa, omwana amulekera omukozi gwe tutamanyina gye yava. Na bino byaliwo bamabulira omwakyalo omu akeera ng'ali mu bizinensi ezo bw'atyo, agenda okudda awaka ng'omukozi w'awaka afu ali lubuto, amubuuza byajja bitya, agenda okunoonyereza ennyo ng'abaana abawaka, mulezi w'awaka ali mu senior 3 yena nnyini lubuto. N'ebyembi nga n'abaana abalala ababiri abalenzi, ayina abaana 3 nga bonna balenzi, omu senior 3, omulala P7, omulala P4, bonna ng'omwana omuwala ono yabakozesa ebyembi n'abasiiga obulwadde. Okubeera bize kutulemesezza okutuukisa obuvunaanyizibwa bwaffe obw'ekizadde. Mukwano gwange gwe alaba era awuliza nga tunanyweza eby'omwoyo eby'amaka, twale obudde tuvisse obudde ku lw'abaana baffe tusobole okubayigiriza bizinensi, okubeera nti ndi bize tagenda kuyamba kunyweza, ogayalira obulamu bwo n'obw'abaana, mwenna mugenda kuzikirira. Fissa obudde obuga ekigambo kyo. Ono omulala eyali bize yayitibwanga Pawulo, yali akolera mu banka enene, yali akola nnyo era bw'atyo n'agenda ng'akula. Mu myaka 5 kigamba Pawulo amafamire yagitambuza mu bifo 7. Buli mulimu gwe yafunanga mu myaka egyo 5 gwaleetanga musimbi mungi n'ebigenderako bingi, amaanyi n'obuyinza, era n'alowooza nti alabye omukisa. N'avuganga emmotoka ez'ebbeeyi, n'azimba amaka malungi manene nnyo, yasulanga mu maka manene nnyo gali attractive, buli kimu kyalingawo mu bungi. Omulimu gw'omusanvu gwamutwala mu US, mu kitundu ekitibwa Wisconsin. Kigambibwa nti famire netuukayo ku lunaku lwa Mande, era ng'etuuse ku Mande, ku Tuesday Pawulo yali atandise okukola kubanga ayagala kulaga nti akola, yongere okulinnya madaala. Thursday olweggulo afternoon n'ayitibwa awaka, yafuna essimu ey'amangu ng'emuyita okudda awaka. Bw'atuuka awaka yasanga omukyala yesse. Yakitegeera luvannyuma nnyo nti yali alabye obubonero bungi obutuuka ku kino naye n'atabuwuliriza. Yali nabyagoba era byagoba byatta amaka ge. Omukyala n'afa n'amulekera abaana 4. Pawulo lwazuukuka naye ng'obudde buyise nga takyalina mukazi, era okuva olwo n'ataddamu kukkiriza kukuzibwa kwonna ku mulimu, n'atandika okutwala obudde okumala ne famire ye. Yaddamu n'awasobola emyaka 5, naye okuva olwo n'ayiga n'atandika okusomesa abantu ku kabi akali butafisizaawo famire budde. Mukama ansaasire, Mukama akusaasire mukwano gwange. Tufisengawo obudde olw'okulabirira abaana baffe. Bayibuli etulabula mu bigambo bingi nti okwagala ebintu. Mubuulizi essuula 5 olunyolo 10 njalusomeyo mangu tulabe akabi ekitawanya abantu kunoonya sente n'okufuna obugagga obungi. Agamba Mubuulizi essuula 5 olunyolo 10 nti ayagala ffeeza takkutenga ffeeza, so n'ayagala obungi ekyengera tekimukkusenga, era n'ekyo butaliimu. Omuwandiisi wa ngero agamba ekyo butaliimu. Omugalamuzi wa Mubuulizi ngero essuula 23 olunyolo 4 n'olwokutaano n'agamba ebigambo bino. Ngero 23 olwokuna
n'olw'okutanagana. Teweekooyanga okuba omugagga, vanga ku magezi go ggwe, oneekalirizanga amaaso ku ekyo ekitaliiwo, kubanga mazima obugagga bwefuna ebiwaawaatiro ng'empungu ebuuka mu bbanga. Obugagga bugenda buluka ne buggwaawo. Ekitaggwawo kiri kimu kyokka, yenkolaganayo ne Katonda n'amakaago g'omalirako obudde, gotofisizawo obudde. Ekyenjagala otegeere kino mukwano gwange omwagalwa, Bayibuli tegaana kukola ssente, naye erwanyisa okwagala ku ssente okususse okwerabiza ebintu ebirala ebikulu eby'obulamu. Sulemaani omuntu akyaloozebwa awandiikibwako nga yakyasiza obugagga mu nsi, atuwa amagezi obutasanga nnyo mulaka ku bagagga, ku kunoonya obugagga. Tobwesigamangako. Mukyala White mu manuscript eya 40 yawandika mu 1898 agamba, those who have competence are in continual danger of thinking that money and position will ensure them respect, and they need not be so particular, but self-exaltation is but a bubble. Arabula nti abo abalina obusobozi n'abagenze nga bayitimuka balina akabi kamu nti balowooza nti emmere, ensimbi n'ebitiibwa bijja bawa ekitiibwa, bijja bawa okubeera n'emirembe, bijja bawa okuba n'essanyu, naye agamba naye nti ebitaliimu. Katonda bw'awa abantu okukulaakulana, atuwa okukulaakulana, naye agamba nti beera mwegendeza ng'okulaakulana, kuuma omutima gwo guleme kutwalibwa, guleme kubuzaabuzibwa. Agamba mukyala White ng'ayongera ku nsonga eyo, agamba nti fathers should not acquire wealth at expense of their children. Nti gwe omuzadde taata, nawe maama, tofuna bugagga n'ogayaalirira abaana. Twerabira mukwano gwange mwagalwa, luli twagamba nti bali luddawo abaana bo. Ng'onoonya ssente, ng'onoonya obugagga, abaana bali luddawa. Omwami ono n'omukyala gembagambyeko bagenda okulowooza okunoonya omwana, okuzza obulamu bwe nga tebukyasoboka. Omulenzi yayita kyadda. Stories nyingi ezikwata ku nsonga eno, tubuliddwa obudde obutuula n'abaana baffe okubayigiriza, abaana ne bafuna ebizibu. Abalala bwesanze abazadde ng'omwana omulenzi n'omuwala babaleka waka, babalekera omukozi, n'omukozi n'abeera ku TV n'alaba firimu z'alaba zeezo ez'obuseegu. Era abaana kigambibwa ne bayiga obuseegu okuva nga bamyaka 4. Era omulenzi olw'okubanga abakozi abaali awaka, shamba boy ne house girl, baabikolanga misana n'abaana balaba, nabo baatandika okubeera mu mukwano, ne batandika okweyagala. Era omulenzi wabereza emyaka 21, omuwala ng'alina 19, omuwala yafuna olubuto. Abazadde ogenda okunoonyereza ng'obudde buyise nnyo, ng'olubuto omwana omuwala lwalina lwa mwannyina. Okutya ekivume n'okuswala, ne basalawo baggyemu olubuto. Mu prosesi y'okugyamu olubuto, omwana omuwala n'afa. Bw'afa, omulenzi n'afuna depression. N'anyigira abazadde kubanga basse girlfriend we ate ne batta n'omwana we. Bagezaako okulwana byonna, bamuzze bamukomyewo. It was too late. Era naye n'afa. Okubeera bize, okutafuna budde bulabiira baana baffe, bafaako kwogera nabo, kuyiga nabo, kutuleetedde abantu bangi bafiiriddwa. Mu kulwanagana okubafuula ab'essanyu, tubafiiriddwa. Mukama atusaasire. Yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'ebirala biri kwongerwako. Omuziziko ogwokubiri kanziruke mangu. Excessive use of technological gadgets. Okukozesa ebintu bino eby'omulembe. iPhones, iPad, computers, n'ebirala byonna. Bireese obuzibu
Technology ali wamu abaana kati okuvanga bato engeri yokka basirisa n'okubajjako baleme kutawaanya omuzadde kyokola okwata simu n'ogimuwa bebi n'atandika okukayinira essimu yatomanyi na byanyigako naye ng'oyagala kubeera n'obudde bwo bitubuzizza muziziko enkolagana yaffe n'abaana baffe nakino kyaliwo sitora oyinza okubanga omukwano gwayinza okuba gibuulirako omwana eyakomawo n'agamba n'anoonya ssente ng'ayagala kufuna budde bwa maama yamubuuza maama okola ssente mmeka essaawa emu n'azimubuulira nti omwana n'atandika okunoonya ssente okuŋŋaanya lumu maama bw'akomawo kyava mugamba nti maama njala kumpaayo $2.50 ozaagazaki yagala kwonooneka omwana n'asirika mpola mpola naye muzadde bw'amala okweddamu ng'amubogoledde nnyo n'omwana nga muviidi agenze mu kisenge kye kyava akwata $2.50 n'azimutwalira amusanga agalemudde mu mulimi nga akaaba kyambuuza swiiti okaabira kinsonyiwa munange sente ziizino bwe yazimuwa omwana n'asanyuka nnyo kyava abikkola wansi wa piro n'ajjayo endala sente ng'awezezza $20 maama zaakola essaawa n'amugamba nti maama $2 zino zizina 2 njagalayo essaawa emu ey'obulamu bwo ojje ngenda kukusasula tulyeko naawe ekyeggulo maama nga tasobola kukyebeera n'atulika n'akaaba abaana baffe batunoonya olusi tebatulaba tubalekedde TV tubalekedde ba maids tubalekedde iPad tubalekedde iPhone tubalekese ku internet kyebazuulako bye banoonyako ne balabako tetubimanyi ne mukama ansaasire mukama akusaasire bintu bino mukama abitaddewo tubikozese olw'okutugasa n'otusembeza okumpi ne Katonda so si kutwawula ne famire zaffe ne Katonda waffe. Omusajja ayitibwa David Kahneman, president wa Banner Group, agamba technology is shaping family interactions in unprecedented ways, but we seem to lack the strategic commitment to the stewardship of technology. Nti technology alabika ayingiridde nnyo engeri enkolagana zaffe ez'amaka eza family mu ngeri etetegeereka etennyonnyolekeka. Ebyembi tulabika tetulina ngeri ya busimba gye tuyinza okufugamu technology. Mukwano gwange ng'okozesa technology fissa obudde. Family abakristaayo twetaaga okusuubira okuba nga tumanyi nnyo ngeri ki gye tuyinza okwenkanyankanya enkozesa ya technology n'okuzimba amaka gaffe. Mu lutalo lw'okunyweza eby'omwoyo eby'amaka katusale amagezi gonna agasoboka technology aleme kutwawula n'abafamire zaffe aleme kutwawula n'anteekateeka ya Katonda naye tumukozese olw'okuzimba amaka n'ogateekateeka olw'obwakabaka obutaggwaawo. Ekisembayo ensonga eyokusatu omuziziko ogwokusatu tetukyalina budde bwa famire diminishing family time. Technology ne business okubeera nga tubeera busy bimazeeko abazadde bangi nnyo obudde tebakyalina budde bwa famire nowesanga nti abaana babeera ku lwabwe n'abazadde babeera ku lwabwe. Waliwo abaana amalako omwezi namalako kwota taamu namalako ekitundu ky'omwaka nga tebalabye ku bazadde. Abazadde bayingira bafuluma kiro badda bukunidde nga beebase. Ani abafa ku baana ani abayigiriza maid abalala bakuzeemu ne beefaako. Banner Group yakoza okunoonyereza n'egamba nti family plays a significant role and continues to be the institution that is central to shaping an individual's identity, values, religious faith, ethnicity and career. Nti
family amaka gakola ekitundu kinene nnyo era kikyali ekifo ekisintu ensonga esinga obukulu ezimba omuntu kyendi kyoli kyakolebwa family mwova. Abazadde bange obudde baateekamu nange bye banjigiriza bikola kinene nnyo kyendi. Abavubuka ab'obulenzi n'ab'olwaleero bakolebwa ekyo famire zaabwe kyezikoze. Olw'okuba famire tezikyalina budde kyova olaba abaana tebakyekkiririzaamu, tebalina identity, tebamanyi ki kye bali, tebamanyi we bagwa. Abaana tebalina values, tebalina mpisa ez'omu bantu, tebalina kukkiriza. Mukama atusaasire. Nja kumaliriza bwe nti ebigambo bino byenkubulira leero biyigirizenga abaana bo, bikuumenga ku mutima gwo, biyigirizenga abaana bo. Ekigambo Ebulizungu yakozesa ebigambo birungi, you shall teach them diligently to your children. Twala obudde, fissa akadde n'obwegendereza n'okwekenneenya, twala ebiseera ebimala, tuyigiriza abaana bano, bayigirize bitwala wala obudde ng'oyigiriza abaana bano. Waayo ebiseera byo, bw'onootuulanga mu nnyumba yo, bw'onootambulanga mu kkubo, bw'onoogalamiranga era bw'onoogolokokanga. Kino mukyala White kyagamba mu kitabo Adventist Home empapula 192 agamba nti give some of your leisure hours to your children, associate with them in their work and in their sports, and win their confidence, cultivate their friendship. Nti twala obudde mu biseera bye byandibadde eby'eddembe tetukyabirina. Nkimanyi muganda wange naye mwannyinaze nti obudde obw'eddembe tukyabulina, naye fissaawo akadde. Ekitabo kimu tayitayo ekyo njerabidde naye nakisoma omuwandiisi ng'agamba nti buli mwana gwe nnina yeetaaga eddakiika 3 buli lunaku nga zize yekka okuva gye ndi. Mukama ansaasire. Funa obudde essaawa emu buli lunaku ku lw'abaana be nnina. Mukama yansaasira na 2. Nensaasira mukwano gwange gwalina 6. Buli omu nga yagala 3 zissaawa 3. Naye ntina okutwala obudde n'olw'abaana bange nzimba omukwano nabo. Emu ku nsonga lwaki abantu bafiiriddwa abaana ffe si mikwano gyaffe. Mukama ansaasire. Yokobed mama wa Musa yawangula omutima gwa Musa. Musa yali kye yafuuka kubanga maama yateekamu obudde gw'otadde mu bwenkanawa. Mukama ali mu lutalo olw'okuzimba amaka olw'ekitiibwa kye. Amaka kintu kikulu nnyo ku lwa Katonda. Newankwadde ensinga etabuse etya, newankwadde ng'ebitawanya obulamu mu bintu bingi ebikozesebwa tekinologi waali, nsaba Katonda ampe ekisa. Nsaba Mukama akuwa ekisa mukwano gwange. Tuyimiremu tutwale akadde tufune obudde olwa famire zaffe. Tekisoboka mu maanyi ne magezi ag'obuntu ne maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mukama ajja tusobozesa. Ebyetaago bingi. Pawulo agamba nti nyinza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Bino bijja kusoboka bwe tuneekwata Mukama Katonda ffe. Kiki neetaaga, kiki weetaaga mukwano gwange? Ti neetaaga okumanya nti Katonda yafuga byonna. Katonda yayinza byonna. Katonda yampadde omukisa okubeera kyendi. Naye bw'amaze okupa omukisa okubeera kyendi alina kyansuubiramu. Kampeeyo obudde olw'okuteekateeka abo bampuwasizza mikono gyange be baana. Waayo obudde mukwano gwange. Saba Mukama akuwa ekisa. Saba Mukama akusaasire. Saba Mukama akuyinzise. Yes, ebikusoomooza bingi. Naye Yokaana yatugambye nti omwagalwa nsaba Katonda. Tusabe Katonda atuwe okufiisa obudde ku lwa famire zaffe. Okufiisa obudde olw'okuzimba obulamu obw'omwoyo obw'abaana baffe. Mukama akwatirwe ekisa. Mukama akwatirwe ekisa. Mukama akuwa omukisa.
Mukama ambeere naawe akubeere. Manyi nga okusomoza kunene, byenjo bitwogedde si byangu mu maanyi n'amagezi ag'obuntu, naye Mukama nga waali ajja kunsobozesa, ajja kusobozesa. Lwaki towaayo obulamu bwo gy'ali? Lwaki tomukwasa amaka go? Lwaki tomukwasa abaana baabo? Lwaki tomukwasa obulamu bwo atandika obuvuga nga ye bw'ayagala? Ojja kulaba omukisa, ojja kufuna omukisa. Kirikugasa ki okulya ensi ng'ofiiriddwa abaana bo, ng'ofiiriddwa omukyala wo, ng'ofiiriddwa omwami wo, ng'ofiiriddwa famire yo, kubanga tewalina budde? Mukama mbeere naawe akubeere kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Ayinza byonna Katonda waffe, gw'otuwa omukisa okufuna amaka. Mu maka ago n'otuwaamu abaana, kubanga omuddu we yawandiika n'aga nti abaana bwe busika buva eri Mukama. Era alina omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo. Taata otuwadde ekisa ne tukutegeera. Abamu twakukkiriza era abamu tuli baweereza, abalala bawadde obuvunaanyizibwa awalala gye bakolera. Taata nsaba nga neegera tusaasire, 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 kubanga ojjudde ekisa n'okusaasira. Olwawe tulemereddwa okutuukiriza ebitusuubirwamu. Nsaba nga neesabira, nga nsabira mukwano gwange oyo atulaba era atuwuliriza, atalina budde nnyo olw'okulabirira famire ye. Omulabe Sitaani gw'asibidde mu gadgets z'obulamu buno ne tekinologiya, n'atutwala TV, laptop, screens ez'enjawulo, iPad n'ebirala, iPhone, amasimu, Facebook, Twitter, WhatsApp. Tubitibwa obudde bungi ne twerabira ofuna obudde obunyumyako naawe. Okusinga ennyo ne twerabira ofuna obudde obutugatta ne famire zaffe. Gutusinze, gutusingire ddala. Ne twenenya nga tusaba Katonda ffe gw'ayinza byonna, gw'asobola okuggya ekirungi mu kyonoonese. Toganya amaka gaffe kwonoonekera ddala, toganya bulamu bwaffe kufiira ddala, naye Katonda ffe tuzzeemu bujja amaanyi. Ka meeting eno wagireeta okuzzaamu amaanyi obulamu obw'omwoyo n'okusitula ebyenfuna. Tusaasire otuwe ekisa n'omukisa. Ekisa kyo n'obulungi bwo kibeere naffe. Tukuume era otulabirira ye Katonda ffe. Yaza ekisa kyo, Omwoyo Omutukuvu akke ku ffe ffenna, nze ne mukwano gwange oyo awulira, amamire ebirowoozo byaffe, amamire amagezi gaffe, afuge bye tukola n'enneeyisa yaffe yonna. Ku ntiko ya byonna alyoka tuteeketeekera tusanyiza obulamu obutaggwaawo. Tuwulire tukwegayirire tuwe ekisa n'omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.